Mu nsalawo ya kkooti omulamuzi alagidde maama wa Ssenyonjo amanyiddwa nga Maria Nola Nakayiza okuziika mutabani we ku kijjo ekya Lusowe ate ne nnamwandu Jenny Nabukeera aziika abaana be ababiri okuli Sherina Nankindu ne Simon Trevor Ssenyonjo mu maka gaabwe Mukungwe. Kati kkooti esinzidde ku bintu bingi yo n'esalawo n'egamba nti Bosco aziikibwe ekya Lusowe. Wali ebijja by'abantu be abaana baziikibwe Mpugwe ku nnyumba ebadde ezimbibwa Bosco ne mukyala we. Ebyo bye biragiro kkooti byewadde. Esinzidde ku bintu bingi naye ng'ekimu ku byo era kye tugamba oba kye ŋŋamba abantu bannaye tukole amalaame. Era nze kennyini nsabye kkooti ekkirize abagenzi bava mu ddwaliro basooke batuukeko mu maka ga Ssenyonjo nga bwe kyali mu nteekateeka eyasooka. Ono ajjukira nti Ssenyonjo yafiira mu kabenje ka mmotoka n'abaana be ababiri okuli Simon Trevor Ssenyonjo ne Sherina Nankindu ku Express Highway bwe baali bagenda ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe sabbiiti ewedde era emirambo ne gitwalibwa mu maka gaabwe ekya Lusowe awali ebijja. Wabula kino tekyasanyusa nnamwandu nga kyamuwaliriza okuddukira mu kkooti e Masaka okugisaba emuwe ebba y'abaamweziikira. Omulamuzi ensala eno agisomedde abooluganda mu kyembaazize mwalagidde omugenzi Ssenyonjo akolebweko endagabutonde nga tannaziikibwa kino nno kiwa enkizo abaana abanaaleetebwa okukolebwako DNA okwewala ebiyinza okuddirira. Kuva Bosco we yafa mpaka kati waliwo amaloboozi agatandise okuvaayo ku baana nga babatankana, waliwo abalala bintu bwe bityo. Obudde bwe bunaaba butuuse obutuufu obw'okkakasa abaana be be baani nga DNA eyo ekozesebwa. Kino nno kisanyudde abooluganda lwa Ssenyonjo nga bagamba nti bo babadde baagala mutabani waabwe aziikibwe ku kijja ky'abajjajjaabe. Kkooti y'e Masaka ekoze bulungi nnyo, esaze bulungi nnyo era tugyebaza kubanga ffe okuteekamu obudde bwaffe tubutaddemu lwa mukwano gwa Bosco, tetubuteekamu lwa mukwano gwa mukazi kubanga oyo omukazi Bosco yamutulaga. Nsanyukidde Bosco genda mwana azuuka bw'anaaba asobodde okwekuba mu mutima singa nze omu ku wange kyalibadde kirungi naye kuba mu mutima nakkiriza n'abaana ne baziikibwa n'ekitaawe. Wabula abamu ku booludda lwa nnamwandu bakukkulumidde ensalawo y'omulamuzi nga bagamba nti waakiri abaana nabo yandibawaddeyo okuziikibwa ku kika. Sobola kuziika taata yekka n'abaana n'obaziika bokka okuggyako ng'omulamuzi agamba nti abaana si ba Bosco. Maama yennyini ayogerwako, maama yeezikira omwami we. Maama waali naye we wali bbaawe. Oba okitegeera kati maama bazinga batugamba nti ye taata w'omugenzi Bosco teyazaalako baana bbali ne ku baana ba Bosco baalese bbali era nakyo bwe kyandibadde bakoze eki bamuzise ku kijja kiri. Richard Musajja Akaawa akulira ekika ky'ennyonyi agambye nti enteekateeka z'okuziika zigenda kutandikirawo. Njogereko ne Pulida wa Nnamwandu tugenda kufuna akaseera akamangu ddala tubeeko kye twogera. Munnamateeka wa Nnamwandu Nabukeera agamba nti waabaddewo amaloboozi ag'emulugunya ku baana abanaaleetebwa aba Bosco. Omulamuzi n'alagira omugenzi Ssenyonjo akolebweko endagabutonde esigalewo nga tannaziikibwa. Mu nsonga zino tetusobola kukola apiiru singa bibadde bya bulijjo era oludda olutamatidde lwandibadde lujulira. Naye abantu babonyeebonye ekimala tetusobola kubeera nga abagenzi babonyaabonyezebwa okusukkako awo. Deployment ye erina okubaayo yonna gye baziika kubanga tulina okukuuma abantu nga baziika saako naabwe bagenda okuziika. Saba abantu babeere bakakkamu bateeketeeke okuziika abantu bano. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba ebyenziika we binaaba. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.